Mama Agi oba nfukamire oba nkole ntya maama nfukamidde munnange weebale maama wojje mukama akuddizeewo. Ffe tumuyita taata, ffe tuli bamaama be naye ate ffe yatuzaala kubanga buli kimu tulabira awo. Oluusi n'oga nga asiriikiridde naye ogenda okuwulira nga akasimu mwategedde akubye akasimu ankola bo nga akubye akasimu mwanguwe era munnange ye tatukoowa. Tuli bantu bakulu naye tatukoowa. Tugenda kugula jjalo amasepiti n'amasigiri. Tusobola okukatinga ne ka price ako ne tutandikira awo. Netugaa nti nedda katutandikire wano emitwalo gina bitugula ejjalo kakati endala ze tuddamu funa oba tufune ka capital katini kininga engano n'ebirala ffe kati tutandike n'ekifo. Tutandike ekifo kisofuna ekifo kya mitwalo nga 8. Omusajja ono gwe mulaba ye yanfuula kino kyendi taata w'abaana. Tumuyita taata naye ate nga ffe tumuzaala. Naye lwaki akola ekyo? Nti Mukama yamusigamu ensigo. At this, Danny Rabongo, Pirate Beats Production. Weewaawo twebaza Mukama buli kadde olw'obulamu bwaffe ne waggulu wa byonna tumwebaza olw'ekisa kyateeka ku bulamu bwaffe. Obulamu obutaliiko kisa bukaluba, bubanga omugaati ogutaliimu kiriisa. Tutaddeko ekisa tuwadde obuganzi ne waggulu wa byonna abikkiridde obutali butuukirivu bwaffe ne butatuswaza mu bantu luno nga bwatukolamu omulimu okututereeza n'okutubumbirira. Okugenda ewaka okugenda mu ggulu okutuuka ewa kitaffe tekukyali kuseeyeeya lutalo lwennyinyi oluwedde emirimu. Awo nno ensinziira okusabira atunyweze akunyweze nanga nyweze tuleme kuseerera tutuuke ku lunaku lw'okudda ewaka nga tulinganga Pawulo nga tugamba nti tuwangudde tutambudde olugendo olw'obuvunaanyizibwa olw'obwesigwa era n'obwesigwa obuyitirivu paka. Laba Okyate Foundation we tuli bano nno bendi nabo be bakulembeze baffe mu kibiina kyaffe ky'abakyala 15. Abakyala bano batandikibwawo oluvannyuma lw'okulaba nti wadde abaana ku Laba Okyate Foundation twabajjangayo ne bamaama bano basigalanga mu bulumi obutenkanika obuyinike. Ne tugamba nti nedda ogamba otya nti omwana muyambye naye nga maama amaziga gakaaba mayitirivu nnyo agasulamu n'agasiibamu. Fwe kuyiyayo akantu bwe tugamba nti nedda atukoleyo akabiina k'abasingle mother. Bwe tuba tukwata ku baana ne basingle mother tubakolemu omulimu tuba empowering tubawe amaanyi ago munda mu bwe era twongere obajjukiza nti okuba single mother si kuba mulema. Abantu bangi bazzi batukyalira era tuba n'emikolo gyaffe okusabako ffenna okusharingako ku bujulizi ffenna n'ebirala.
mu batukyalidde mwe mwabadde Mama Sorobi twakuŋŋaanye awo nate Mama Agi we yatulabidde. Mama Agi yakkiririza nnyo mu bwegassi bwe tuyina era ye ku ye ndowooza amaloboozi ge yawulidde munda mu ye bino bimwogerera gabadde gakulaba oba gabadde gamugamba gamutemera mpenda kulaba butya bwasobola kuyimusamu bakyala bano nakuteeka katafaali ku mulanga gwabwe. Omulanga gwabadde nti tusonda singi 10,000 buli wiiki, tulina ensawo yaffe gwasobola otuyambako, tulina ebirooto byaffe nga ffe kubanga tetwagala kusaba, tetwagala kubeerawo nga tusaba nedda twagala tufune akatandikwa, tulina idea yaffe, akatandikwa tukateekemu idea yaffe tuweewo emirimu tulabe nga tusobola okuyambako ne bannaffe abalala. Mama Agi yatuwadde emitwalo 2 era ze nze okwanjula wano. Emitwalo 2 Mama Agi n'agamba nti tuzongere mu nsawo y'ekibiina. Oyo bw'aba si mukama abaani. Yagamba ndedda tuzongere mu nsawo y'ekibiina abakyala bano tulabe basobole okubaako n'engeri gye beekulaakulanyamu obuyinike n'amaziga bye batambuliramu bikome omwaka guno. Ye n'agamba nti nedda ensigo yange emitwalo 2 ngitaddewo. Ekyo nno kitegeeza kinene. Omwogezi abaaye temujja kutukyankalanya. Omwogezi jangu ogenda oyambeko ku baana bali yita wano duka bali mu kukayanira akaswiti. Omwogezi wangi mukyala Agi olunaku luno si lwange bwe mba nammwe mwaba bakama bange nze mbyogera ne kasa bituuka wano ate munsinga okutegeera. Omukyala yatuwadde emitwalo 2 mu bigambo byo mbadde nsaba omulambululire mwebaze n'ekigendererwa kyaffe n'abalala bongere okukimanya. Tumusabire omukisa gw'omuyiika ewabadde ebimutagaza byonna Katonda abifuuwe bigende mu nsenkalo omutali ki bantu. Wow. Mama Agi tukweyanzeege nnyo nyabo era nga twebaza omwoyo wa Mukama eyakukkiramu okubanga okola ekisanga ekyo n'oba nga otukwatako n'omukono gwo era nga tukwebaza era nga tusaba Mukama Katonda eyakutukuumira ayongera akukuume akuwangaaze obulamu bwo bwonna akukingiriza ebizibu byonna era nga nsanyaawo emyoyo emibi gyonna egyekiika mu makubo go era nga nsanyaawo emyoyo gy'ekizikiza gyonna egyekiika mu nfunayo. Nsaba eri Mukama Katonda akugaziize ensawo ezo weeyongera okufuna okusingaawo. Sinze ndagira wabula nsaba Katonda awulirize eddoboozi lyange ery'okusaba kwange gy'oli. Munange tweyanzeege. Buli omu ali eyo kino twakiteekawo ekibiina nga tusaba okwekulaakulana, tusabe naffe tukulaakulane olw'ensonga embeera yali etunyigiriza nnyo ng'abakyala abasinga omumaatha nga tulina obuzibu bungi nnyo tukaaba buli kimu kyonna era buli omu ali eyo bw'oba ng'olina ky'olinawo tusaba obuyambi naffe tuyimuke tusobole okubaako ne ketukola, tusobole okuba nga tufuna ke tunaateekanga mu nsawo, tusobole okuba nga tuyimuka, tusobole okuba nga tukwasiza wamu naffe n'emikono gyaffe, tusobole okuyiiya kiki kyonna kye tunaasobola okuba nga tuyimirirawo nakyo. Era buli omu ali eyo asobola okutuyamba tuyambe tuyimuke, bwe tunaayimuka naffe tujja kuba nga tubeenyumirizaamu. Tusaba obuyambi mu nsonga eyo. Tweyanzeege. Omwogezi waffe yoyo sente zino emitwalo 2 zayingidde dda mu nsawo yaffe. Mukama mulungi. Tubadde n'ekirooto kyaffe. Ekirooto kyaffe kyali nti twali tunoonya kapito. Ndowooza maama kakirambulule. Neyanziza nnyo taata waffe ffe tumuyita taata, ffe tuli bamaama be naye ate ffe yatuzaala.
kubanga buli kimu tulabiraawo oluusi noga nga asiriikiridde naye ogenda okuwulira nga akasimu mwategedde akubye akasimu ankolabo nga akubye akasimu mwanguwe era munange ye tatukoowa tuli bantu bakulu naye tatukoowa abasingle mothers. Maama nensaba omukyala oyo mukyala Agi webale nnyo webalire ddala mukama kuwa omukisa ogw'omuliika akuyiweko amafuta g'otagenda agakulukuta ng'amata oba omubisi. Maama webale nnyo webalire ddala era sente zaffe ezo tusaba Katonda aziteekeko ekisa eky'amaanyi tulabe nga tukola. Wakati tumaze omwaka mulamba tunoonya kapito yatulema okusonda kapito bwe yatulema okusonda kakati bwe tuba tuwulidde bannange tugenda kusaba Katonda tusseemu amaanyi kyonna ekinaakolebwa era buli lw'onojja nga bajja kugambanga nti kiikyo ekyabasingle mothers. Maama twafuuka basajja ffe ewaffe kubanga tuyina abaana ate twegomba abaana balina okusoma abaana baffe balina ebitone abaana basamba emipiira abaana bayimba abaana baluka abaana babaka naye ebyo byonna tetwandibitegedde naye tubitegedde wansi wa taata waffe ono golaba wantegeera nti wadde tuli eyo wansi mu ghetto naye waye n'omwana ow'omu ghetto alina omugaso omwana ow'omu ghetto alina kyakola omwana ow'omu ghetto alina omukisa ogw'omuliiko okuba basobola n'okuba ba pulezidenti kuba ffe bwe tuba tunuulira tulaba abaana ab'ebibala ebyenkya era maama tusabye nti woosize ensigo wagenda kubaawo ekibala ekibala ekyo kyosize ensigo eyo gyosize egudde ku ttaka eggimu egudde ku ttaka eggimu nga bayibuli bwegamba nti Mukama Katonda bwe yali ng'agaba yagabira abasajja 3 naye abasajja 3 abo bwe yabagabira buli omu n'amuwa ensigo omulala n'amuwa emu omulala n'amuwa 2 omulala n'amuwa 5 naye abamu baleeta bajja okwebaza naffe tusaba Katonda olunaku lumu tuli kunoonya nga twebaza ng'ensigo eyo gyosize emeruse ekoze ebibala ebirungi tukyali wano tudisikasinga kubanga twalina ekirooto kyaffe nga kyakusiika byakulya olwedde ffe twamaze dda ate mmwe mujjo bigula tukusaba maama gwe kennyini otuleetera abantu abagagga babigula ate basingle mother tumanyi twasoma tetumanyi gye tugenda bitunda naye ate tuyina obbikola emitwalo gana tusazeewo tugagulemu jjaalo kuba twali tunoonya kapito twabala kapito waffe ali mu kakadde nga kamu emitwalo nga 8 kakati twali tulina opangisaako ekifo ofiisi wetugenda okusikiranga ebyokulya ebyo n'ebirala kakati entandikwa tugifunye mukama mulungi tugenda kugula jjaalo amasepiti n'amasigiri tusobola okkatinga ne ka price ako ne tutandikira awo netugamba nti nedda katutandikire wano emitwalo ginabi tugula ejjaalo kakati endala zetuddamu funa oba tufune ka kapita katini kininga engano n'ebirala feka tutandike n'ekifo tutandike ekifo kisofuna ekifo kya mitwalo nga 8 kakati abakyala bane 15 mu kibiina kyaffe ffe tutandika okwewa emirimu tukole bagiya waffe sumbuusa n'ebirala nga tubitambuza ku maduuka nga generatinga capital ekigendererwa kyaffe ekikulu kya kulunda nkoko ng'ekibiina naye bwe tunatandika tusoloza akasente kaffe akatini kini ekigendererwa kijja kwanguwa okusinga ate bwe tunalinda kiri ekinene kati saawa zino sente tezimala kukola ekyo kyennyini kye twetaaga kati singa tuba tukiyozezzaamu sooka tukyozaamu mu byokulya muno ne tuddamu ne tutereka mpola mpola ne tusondereza tugenda kumaliriza nga tutuuse ku kiri kye twetaaga kuba enkoko zizimbulula mangu omuntu naye ekifo kati awo kiba kituyambako okubanga ebintu bya bizinesi kaffe kanguwa singa tuba tufunye ne tutandika okusiika daddies biki byonna ne tuyiya ne tusiba ffe bennyini ne twekolamu omulimu nga ffe ababikola era ffe abagenda bitambuza ne tutereka buli lunaku ne tuddamu ne tutereka osanga leero ku luno tunatereka 2 kuba luli tubadde tutereka 10 kati leero ku luno tuyinza otereka 2 tomanya ka business kaba keyongeddemu tunatereka 2 akasente ako bwe kawera
kigendererwa kyaffe kyakulunda nkoko. Weewaawo kakati tugenda tutandika n'emitwalo 4 ensigo y'emitwalo 2 tugenda gigula mu jjaalo tugulemu amasigiri ne sepiti nga tusaba Mukama omwezi guno nze ngulira gwa kisa omwezi guno mpulira gwa kisa gugenda tuberera mwangu tugenda okuvaamu okuyingira omwaka omupya nze nkiwulira muli nga tuli buli omu CEO embusa zaffe tuzigabana gwali eyo yonna ng'agamba nti nedda abakyala bano kwa twalabanga bwetunadda mu byokusaba obuyambi ono tumusabire kintu ekyo sikikiririzaamu nnyo nze nganze omuntu n'enkya na luli ne luli kati katutandika bizinesi kaffe kano ffe kennyini tuweewa emirimu tusonde akasente kaffe paka kutuuka ku bigendererwa byaffe n'ekirala kampeyini yaffe anga free Christmas campaign ba single mothers twasazeewo olwaleero tuwadde Christmas tugirira nnyo ku Rabon Chate Foundation gwabadde atugoberera kati twasazeewo tugende mu basingle mother bano tuli nabo ku Christmas gwalina kyonna ky'oyina kubanga lulinda lumwa nnyo ng'ate wadde twalina ku Rabon Chate Foundation ng'ate bonna ababambi abasinga basigala eri waka basiiba njala obasanga bagamba banaye tuva kuliisa abaana ate nga naye agamba banayiza enjala enzita naye yasiibye so ntugaa nti nedda kati this time olunaku luno katuluwe basingle mother ku Rabon Chate Foundation tuluye nalwo lubeerwa abasingle mother wadde nga n'abaana tusobola bakola ki baleka bbali naye kale kababe bannanyiri lunaku luno gwalina kyonna ky'oyina oyina kota ya nyama kilo ya sukali oyina katunda oyina ki basingle mother bano tugenda kulya nabo lunaku olukulu tugenda kubeera nabo tetwagala single mother n'omu kusiiba njala naddala bano abaffe tutambula ku Rabon Chate Foundation werondera omukisa gwetwalire ng'oyita mu kusaponsalinga olunaku luno kyonna kyolina kikola amakulu kyonna kyolina kikola amakulu osobola akanyama osobola akamonde bw'obanga osikasika ebinyama eyo leka naffe tubulesinga olunaku lwo lujjulire eddala essanyu nga naffe bwe tusikasika eno olw'okuba nti oyimiridde nze nzikiriza nti Katonda agenda kuwa omukisa gwayimirira era agenda okuyimirira naffe nze nzikiriza nti gwayimirira n'omuntu ateesobola oba oyimiridde na Katonda nze nkimanyi bulungi kyonna kuno lugenda kuba successful kuba Rabon Chate Foundation kati yatuuma omukisa tetulimuwangako tugenda kuno tugenda kucelebratingira wano tugenda kgenda abamaama bano gye bava tufune akafo kaffe wansi ku ground naawe olabe gye bava otegeere nti bw'oba oyiwa emmere bannaffe abamu baba bagyetaaga nnyo obulumi baba bayitiriddeko nga kye beetaaga kyokka bo okusurvivinga kale Kristo kazaalibwe katumucelebrating ne waggulu wa byonna katube entabiro y'eddembe n'essanyu mu masakati g'abannaffe abamu abo abasiiba enjala ku Christmas basingle mother tebagenda siiba njala ku Christmas ku luno yimirira naffe Katonda agenda kuwa omukisa kyonna ky'oyina kitutereka ku ssimu tuganaizeewo olunaku luno lube lwa mwenda ekitenkanika olwakuna n'ensi yange chairman nina kyagala okwogera totoyina abantu bawubireko wakiri abantu abandaba mwenna banaye abakoze ku birungi pulogulamu muntu w'abantu abakoze ku buli kimu kyonna banaye tweyanziza nnyo tweyanzeege mama Agi oba nfukamire oba nkole ntya maama nfukamidde munnange weebale maama wojje Mukama akuddizeewo nfukamidde nga neewombeeka oba oli muto oba oli mukulu munnange bagamba mave ga mukulu tegafukamirya bwereere naye nfukamidde nga nkusabira essaala nti bwojje Mukama akuwe ekinene ekisingaawo wojje akatono Mukama akuddizeewo ekinene ekisinga byonna munnange webale nnyo mwebalire ddala nammwe mwenna abandaba bannange abali eyo omusajja ono gwe mulaba ye yanfuula kino kyendi taata w'abaana tumuyita taata naye ate nga ffe tumuzaala naye lwaki akola ekyo nti Mukama yamusigamu ensigo eri ey'okwagaliza ey'okwagala ey'omwoyo omwoyo omulungi taata naawe weebale nnyo taata weebalire ddala omukisa mugaggawale muwangaale buli omu amuwa abalongo gamba beesalire gwe kennyini wali wetwa ewakadde
nga simulaba ningati waliwe twasembuka alwarira omusujja naye tuti yatugamba manya mbutusembuka okutuula n'otandika okwogera wekka ng'oyogera wekka naye ng'otunulidde enju y'abantu bambi aliba edda n'akolaki mukama yali atuwa ono nandaze ebifaananyi byaffe akasembo ako wetwasembera wetwasembera okuba kusina ekifo ekikadde nasembayo wakuba omuziki twali ku mmere nasemba ku yali mmere oba yali katogo kenyama kali katuse weewaawo gwe mwana wa Katonda ali eyo basingo mother bano bokuba bwe bakyekera nti balema kati mulimu gwange naawe okubajampinga okukyusa obwongo bwabwe bakitegeere nti ate bamugaso nnyo era omugaso gwe butandika butandisi ensi yaffe yeetaaga buli muntu naye kwetaaga singa ovaayo n'oyimirira n'abantu nga bano Katonda agenda kikubalira nze nzikiriza nti yatuwa amaanyi muffe okukyusa bye tutagala kulaba era n'atufuula bakatonda b'oku nsi kubanga yatutonda mu kifaananyi kye tonda essanyu n'eddembe masakkati g'abannaffe ng'oyita mu kuwa n'okulumirirwa ababonaabona tugenda kukola kampani kaffe tujja kukabalambuza katugende tugula ejjaalo zaffe na buli kimu tujja bireetera mu kamera tubyanjule naawe agamba nti nedda kati engeri gy'abawadde ejjaalo so tujja kukola ki tujja kujja tubanjulire ejjaalo naawe osobola okubeera n'ogamba nti nedda kati ka kapito kankwongereko Frampen fenna tusobola okukola naye balwaziina walwadina owedduuka lyawe yangamba nti embuzi abamujaga yameka atugambe wakati tuli bagagga tulina emitwalo gyaffe 2 so katwe tunoonya ka kapito okugula eŋŋano ne butto ne rent tutandike kulwana n'ensi yange mweraba